tubaaniriza mu kusinza okw'enkya ya leero eno esabbiiti eddirira olw'obusatu. Okusinza kuno kukulemberwa mukadde waffe Ddiini wa Lutikko, the Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Ssaalongo. Tugenda kutandika okusinza n'oluyimba 198 mu bya centenary, 96 mu byasooka. Saddaaka za Katonda yemmeme emenyese, omutima ogumenyesera oguboneredde. Ayi Katonda toligugaya. Katonda kwagala, naye abeera mu kwagala abeera mu Katonda, ne Katonda abeera mu ye. Ku lupapula 75 ebyokusa ekimu okutukuvu. Bijja kubikula ku lupapula olwo olw'75 tulabe awali ebyokusa ekimu okutukuvu bye tugenda okugoberera. Mukama abeere nammwe. Tusabe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka obujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuweerera emmere yaffe ya leero, tusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole embubi. Amiina. Ayi Katonda ayinza byonna, gwe amanyi emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala, era atakisibwa byama byonna. Tukuze ebirowoozo mu mitima gyaffe, ng'otuwa omwoyo gwo omutukuvu tukwagalire ddala. Tendeze ennyo etukuvu nga bwe kitugwanira, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amateeka gali 10, naye Mukama waffe yagafunza mu mateeka 2 bw'ati nti, Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti, yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino etteeka eri olubereberye. N'eryokubiri erino nti, yagalanga muganda wo nga bwe yagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga gano obukulu, naye mateeka gano gombi amateeka gonna mwe gasinziira, era ne bannabbi.
Sabbiiti eddirira ey'obusatu essaala ebbaluwa n'enjiri biri ku lupapula 166 ne 167. Katusabe. Ayi Katonda, ekigo kya bonna abeesiga ggwe, wulira n'okusaasira okusaba kwaffe, era kubanga olw'obunafu bw'emibiri gyaffe egifa tetuyinza kukola kigambo kyonna ekirungi awatali ggwe. Kkiriza kutubeera n'ekisa kyo, tukwate amateeka ago, tulyoke tusiimibwe ggwe mu kwagala era ne mu kukola kwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tujja kutuula tusome ebyawandiikibwa. Ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okuna okutandika n'olunyiriri olw'omusanvu. Ebbaluwa y'omutukuvu Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okuna okutandika n'olunyiriri olw'omusanvu. Ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okuna okutandika n'olunyiriri olw'omusanvu. Abaagalwa, twagalanenga kubanga okwagala kuva eri Katonda, na buli muntu yenna ayagala yazaalibwa Katonda era ategeera Katonda. Atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kwagala. Ku kino okwagala kwa Katonda kwe kulabisibwa gye tuli, kubanga Katonda yatuma mu nsi omwana we yazaalibwa omu, tulyoke tube abalamu ku bw'oyo. Mu kino mwe muli okwagala, so si nga ffe twayagala Katonda, naye nga ye yatwagala ffe n'atuma omwana we okuba omutango olw'ebibi byaffe. Abaagalwa, nga Katonda bwe yatwagala bw'atyo, naffe kitugwanira okwagalananga. Tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna. Bwe twagalana, Katonda abeera mu ffe, n'okwagala kwe nga kutuukiridde mu ffe. Ku kino kwe tutegeerera nga tubeera mu ye, naye mu ffe, kubanga yatuwa ku mwoyo gwe. Naffe twalaba era tutegeeza nga Kitaffe yatuma omwana we okuba omulokozi w'ensi. Buli ayatulanga Yesu ye mwana wa Katonda, Katonda abeera mu ye naye mu Katonda. Naye twategeera era twakkiriza okwagala Katonda kw'alina gye tuli. Katonda kwagala, n'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda, ne Katonda abeera mu ye. Mu ekyo okwagala mwe kutuukirizibwa gye tuli, tubeere n'obugumu ku lunaku olw'omusango. Kuba ye nga bw'ali, naffe bwe tuli mu nsi muno. Temuli kutya mu kwagala, naye okwagala okutuukirivu kugobera ebweru okutya, kubanga okutya kulimu okubonerezebwa. N'oyo atya tannatuukirizibwa mu kwagala. Ffe twagala kubanga ye yasooka okutwagala ffe. Omuntu bw'ayogera nti njagala Katonda n'akyawa muganda we, mulimba, kubanga atayagala muganda we gwe yali alabyeko, Katonda gw'atalabangako tayinza kumwagala. Era tulina ekiragiro kino ekyava gy'ali: ayagala Katonda ayagalenga ne muganda we. Ebbaluwa ekomye wano. Abayimbi bokka bagenda kutulimba.
Enjiri nga bwe yawandiikibwa Makko Munsasire. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Lukka omutume omutukuvu essula ya 16 tujja kutandika n'olunyiriri olwe 19. Awo waliwo omuntu omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu n'ebbafuta ennungi ng'asanyuka bulijjo mu kwesiima. Era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo eyagalamizibwanga ku mulyango gwe, yali awummuse amabwa nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga. Era embwa nazo zajjanga ne zimukombereranga amabwa ge. Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu. N'omugagga n'afa n'aziikibwa. N'ayimusa amaaso ge mu magombe ng'ali mu kulumizibwa, ng'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. N'ayogera waggulu n'agamba nti, Kitange Ibulayimu, nsaasira, otume Laazaalo anyike ensonda y'olunwe mu mazzi, ampozeewoze olulimi lwange, kubanga nnumwa mu muliro guno. Naye Ibulayimu n'amugamba nti, mwana wange, jjukira nga waweebwanga ebirungi byo byonna mu bulamu bwo, era ne Laazaalo bw'atyo ebibi. Naye kaakano ye asanyusibwa, gwe olumwa. Era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo. Abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. N'agamba nti, kale nkwegayiridde kitange, otume mu nnyumba ya kitange, kubanga nina abooluganda 5 abategeeze baleme okujja nabo mu kifo kino ekirimu okulumwa. Naye Ibulayimu n'agamba nti, balina Musa ne bannabbi, babawulire ng'abo. N'agamba nti, nedda kitange Ibulayimu, naye omu ku bafu bw'aligenda gye balyenenya. N'amugamba nti, nga bataawulira Musa ne bannabbi, era newankubadde omu ku bafu bw'alizuukira talibakkirizisa. Tujja kuddamu enzikiriza y'Enike ku lupapula 78. Nzikiriza Katonda omu Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era ebintu byonna ebirabika ne bitalabika, era ne Mukama omu Yesu Kristo, omwana yazaalibwa omu yekka Katonda, yazaalibwa kitaawo ensi zonna nga tezinnabaawo. Katonda ava mu Katonda, omusana okuva mu musana, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa teyatondebwa, alina okubeera okumu ne Kitaffe. Ye yatonda ebintu byonna, ye yava mu ggulu n'akaku lwaffe abantu n'olw'obulokozi bwaffe, n'atwalibwa omubiri ku Omwoyo Omutukuvu, muwala atamanyi musajja Maliyamu, n'afuuka omuntu, n'akomererwa ku musaalaba ku mirembe gya Pontiyo Piraato ku lwaffe, n'attibwa n'aziikibwa, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa, n'agenda mu ggulu, era adde mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe, era alivaayo okukomawo n'ekitiibwa okusala mu musango gw'abafu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Mukama era omugabi w'obulamu, ava mu Kitaffe ne Mwana, asinzibwa yayogerera mu bannabbi. Nzikiriza n'ekkanisa emu ey'abantu bonna, era ebuna bonna ey'abatume. Njatula okuliza okuggyako ebibi, era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu bw'emirembe gigenda okujja. Amiina. Mukama abeere nammwe. Basaba tutuule, Vvaajjajje asome ebirango.
mbalamusizaako nnyo bakristaayo bannange mu linnya ery'omuwendo erya mukama waffe yesu. Mbuulira ebigambo by'okufumbirigana okutukuvu. Elisa Thomas Kagga, ow'omugezi Moses Lubuulwa, Kalungi Lukaya, ne Margaret Maria Natabi, ow'omugezi George William Kibirige, Kazo Kyaddondo. Ronald Kakoza, owa Godfrey Ssenyondo Ekitebi, ne Dolini Nabasa, ow'omugezi Davis Augustine Kemigisha, Ebihalwe. Bano gwe mulundi ogwokusatu ogw'okubooza. Ne bano Lemi Muwonge, omugezi Dominic Kisaalo ekyabakuza, ne Faith Miriam Nanyonga, ow'omugezi Muhammad Sempewo ebwebajje Busiro, Stephen Mulumba, owa Enoch Katende Mityana Singo, ne Joanita Namulindo owa Peter Sekajugo Lusaka, Jime Kayongo wa William Masoke Gayaza Kyaddondo, ne Harriet Nakato wa Emmanuel Makubuya Kangulumira. Bano gwe mulundi ogwokubiri ogw'okubuuza. Ate bano Frederick William Kimera Juuko wa Richard Lukanga Masaka, ne Mary Morini Nabukenya wa Gabriel Bukenya Rutete, Dennis Kawalya omugezi William Mike Mpaji Naguru, ne Davin Kima omugezi John Kima Bwambale Ekitintale. Bano gwe mulundi okusooka ogw'okubuuza. Obanga waliwo omuntu yenna ng'amanyi ensonga ey'amazima erobeera abantu bano okugattibwa mu kufumbirigana okutukuvu, ensonga bwe baayo ereetebwa eri abakulu. Katusabe nga tubasabira. Mukama twagala nnyo okwebaza olwabo kakati abafumbo mu kkanisayo, era n'okusabira bannaffe Mukama etulanga nabo batukekkula eri obufumbo obutukuvu. Kyokka era waliyo ne bannaffe bangi nabo batandika olugendo kunoonya, tebayinza ddusobola wabula ng'obabedde oyingire mu lugendo lwabo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ebirango ebirala essomero lyaffe lino ly'Emmengo liri wansi w'obulabizi bw'e Namirembe, Mengo Primary. Kati waliwo ekirango kino ti omukulu w'essomero wamu n'olukiiko olufuzi olwa School Management Committee Mengo Primary School bategeeza abantu mwenna tiwaliwo ebifo mu Nursery School kuwandika kugenda mu maaso awo ku ssomero. Emiwendo musaamusaamu okusoma okuva ssaawa emu tuka ssaawa musanvu ez'emisana siringisa $20,000, ate okusoma okuva ssaawa emu okutuuka ssaawa musanvu n'okusiibayo siringisa $30,000. Ayagala okumanya ebisingawo atuukirire omukulu w'essomero. Kale nno biranga ebyo tulanga essomero lyaffe tuliwe abaana. Olwokuba nti tamu yatandika kyekisembyeyo okubategeeza ekirango kino. Bannaffe abapima puresa baatuuse dda bali wali mu resource center. Tufuluma tugendayo ne batupima puresa okulaba we tuyimiridde, bapimira bwereere, n'olwekyo tetwerabira kumanya ebikwatagana obulamu bwaffe. Ate ab'Eskatozi Bride balina flash nga bandyagadde kuwulirizaako mu mmotoka oba awaka ewa Mr. Battle wabweru awo we zitundibwa. Ensimbi nga bwe zaakuŋŋaanyizibwa sabbiiti eyita n'ezo zaakuŋŋaanyiziddwa mu wiiki, abakulisaayo b'essaawa emu baakuŋŋaanya obukadde 3,586,600. Mwalimu n'ez'e Tanzania 15,000. Ab'essaawa 2:45 obukadde 2,536,600. Ab'essaawa 4:30 obukadde 2,994,600. nga 26 kwolwo essaawa 7 waliyo okubatiza okwavamu 46,805.
okusaba kwa morning glory kubeerawo ku bbalaza okutuuka olw'omukaaga ennaku z'omwezi 27 tukanga lumu olw'omukaaga luno oluwedde ezakuŋŋaanyizibwa ziri 86,706 ennaku z'omwezi 29 twalinamu okufiirwa wano funeral service ezakuŋŋaanyizibwa ali akadde kamu 14,304 esigala mu kanisa 25,100 28,664 embaga zabaddewo olwokutaano n'olwomukaaga zabuddemu akadde kamu 8,308 ate wabadderemu era n'okufiirwa olunaku lw'eggulo ezakuŋŋaanyiziddwa zabadde obukadde 2,97308 ezisigala mu kanisa 25,000 ku 100 7,185 kakati omugatte gwonna buli obukadde 12,49,3 nyongera okubeebaza olw'okuwaayo mu nnyumba ya Katonda. Mukama yabaddizeewo buli wonna omutoola olukola nti emirimu gya Katonda gitambula bulungi. Bino bibadde ebirango. Abooluganda mwenna nange njagala okubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe era n'okwebaza Katonda ffenna atukuumye n'atulabirira mu byangu ate n'ebizibu, tusaasira abalwadde era tusaasira abafiiriddwa, naye byonna twetaaga okuddukira eri Katonda kubanga kye kiddukiro n'amaanyi gaffe. Munzikirize era muneegatteko twanirize mukadde waffe Ddiini wa Lutikko atukulembera mu kusinza kuno era ne maama Naalongo the very Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Saalongo ne maama Naalongo tuli nabo. Era mu ngeri y'emu tuli n'omubeezi wa Viika Reverend Luvumu, tuli n'omusumba Reverend Sekakoni era ne maama mu kusinza kuno, era tubaaniriza nnyo tuli era ne maama Anet Muyinda, ate n'abayimbi nabo we bali. Reverend Sekabira n'omukyala, njagala kukitereeza Reverend Sekabira n'omukyala. Olwaleero lwe lunaku olw'okulonda abakebezi aba Lutikko. Twamala okubasunsula, olwaleero tugenda kubalonda, era ng'enkola bw'eri ey'ekkanisa abokka abasembera ku mmeeza ya Mukama waffe era be balonda abakebezi. Si tteeka lyange naye bwe mutyo bwe mwateesa, era ne mukola ekikanoni ekyo ekigamba nti abasembera ku mmeeza bokka be banaalondanga abakebezi, ate n'omukebezi alondebwa naye ateekwa okuba nga asembera ku mmeeza. N'olw'ensonga eyo mu kusembera kuno kadde waffe Assistant Viika ajja kubanga agaba obupapula, kyokka omala kusembera n'olyoka ofuna akapapula ako ng'oddayo era n'ogenda nako n'olonda. Bw'ona omala okulonda, bwe tunaabanga tufundikira eby'okusinza kuno, Assistant Viika ajja kubeerawo mumuddize obupapula obwo kwe munaaba mulondedde abakebezi, tubutwale, era bwe tunaamala okububala tujja kubategeeza abantu Katonda balonze okubeera abakebezi mu mwaka gwa Mukama waffe 2024-2025. Abakebezi balondebwa buli mwaka. Tena kino njagala okukibategeeza ti omuntu wabanga takomyewo tikitegeeza nti takoze bulungi, ate kitegeeza nti tebakwagala, nedda. Naye ebintu bingi ebitunuulirwa nga tulonda abakebezi, mulimu n'amateeka agafuga ekkanisa nga bwe gatambula. Oluusi liyinza okuba etteeka nga lye litukutte, ate oluusi kiyinza okuba nga
abakristaayo tebakuwadde kalulu kawera, tebakuwadde nkabadde katono, naye ekyomukisa omulungi kyosobola okugumiikiriza omwezi ogwokuna mu mwaka ogujja tuddamu ate ne tulonda, osobola okukomawo ate nolondebwa. N'olw'ensonga eyo kino kireese waliwo abakwatibwa entondo n'abamu ne bakyawa ekkanisa kubanga yali mukebezi attakomye okufuuka mukebezi. Nedda, ekyo kiba kikyamu. Katonda atubeere, kubanga olondeddwa Mukama yeebazibwe. Bonna batolondeddwa Mukama yeebazibwe olw'obuweereza bwo obulungi, yongera okuweereza Mukama waffe ate okomyewo omwaka ogujja ate Katonda ng'asiimye osobola okuddamu n'oweereza. Ekyo kankikomyawo. Twagala okusaasira mukristaayo munnaffe Kanso Lubogo olw'okufiirwa maama, era twebaza mukadde waffe eddiini yabadde wano okumuwerekera akawungeezi k'eggulo mu lutikko eno. Ab'ennyumba eyo tubasaasidde nnyo. Tugenda kulya obubaka. Tujja kuyimba oluyimba 361 mu kitabo kyaffe ekyokusaba. Yeebazibwe Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, oyo alina okwagala okutasingika, eyatwagala bw'atyo bwe twali nga tufiirira mu byonono byaffe n'atuweereza omwana w'omu yekka Yesu Kristo okutwala obuzaaliranwa waffe n'afiira ku musaalaba olw'okutununula. Kale naffe ng'abaana be era abaagalwa tutambulirenga mu kwagala okwo, era tunywerere mu kkubo Mukama waffe Yesu Kristo yatukubira ku musaalaba, tulyoke tubeere n'essuubi eddamu erituuka mu bulokozi obutaggwaawo nga tuyita mu ye Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi era ekiseera kyonna. Mukama mulungi era zindeera. Njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza ennyo era n'okwebaza Katonda olw'omukisa guno gwatuwadde, ate era okutuulako wansi w'ebigere byo nga twongera okufumiitiriza ku lugendo Mukama lwatuyitidde. Njagala okwebaza Katonda eyatumazzaako omwezi oguwedde ogwokutaano n'atuusa mu mwezi guno ogw'omukaaga, omwezi ate era ogugenda okumalako ekitundu ekisooka eky'omwaka
tulyoke tuyingire mu kitundu ekyokubiri. Munzikirize nange ndeeta okusaasira gye muli olw'ebyo ebitutuukako era ebitunduza emmeeme zaffe omuli okufiirwa, okulwala n'okulwaza, era nga bangi ku bannaffe abatuvudde ku maaso, era nga mu abo mulimu n'omwawule yaliko omusumba mu busumba obw'ekiwunya, era kaakano abadde yawummula omugenzi Disani Bwete oba Bwete, era nga olw'eggulo lwa leero omubiri gwe gujja kuleetebwa mu kkanisa ekiwunya olw'okumujjukira n'okwebaza emirimu Mukama gy'amukozesezza mu bbanga ly'amaze ng'omuweereza. N'abalala bangi abavudde mu bulamu buno twagala okubasaasira abafamire olw'okuviibwako abantu baabwe, n'abantu abalala bangi abakoseddwa mu ngeri ezitali zimu. Ebiseera bino bye tuyitamu byakujjukira abajulizi abattirwa e Namugongo. Waliwo omuntu omu yabadde nga yeemulugunya n'agamba lwaki tujjukirako bajulizi bokka b'e Namugongo ng'ate abajulizi bangi abattibwa. Naye oluusi ennaku ez'abajulizi abamu zikuzibwa, naye abantu abamu ne batakisaako mwoyo. Tulina abajulizi abattirwa e Busega era olunaku olwo lukwatibwa, ate era ne tubeera ne mujulizi eyattibwa e Munyonyo Musa Mukasa, era nalwo olukwatibwa era ne lukuzibwa. Naye olunaku luno olw'abajulizi ab'e Namugongo olutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 lwe lunaku olw'enkya, bangi batolontoka n'okutindiga eŋŋendo okuva okumpi n'ewala nga bajja, kubanga abajulizi bano enzita yaabwe yayawukanako nnyo oba oliawo ku nzita eya bulijjo gye battangamu abantu abaasalirwanga ogw'okufa. Ekigambo ky'okutta abasomi tekyali wano mu ggwanga lyaffe lyokka erya Uganda, naye ne mu mawanga amalala mangi yalingayo okufa okutta abasomi. Era omu ku baamanyibwa ennyo mu kitta abantu oba mu kitta basomi ekyasooka ye yali Kabaka Nero owa Roma, eyatta eyeesuula mu jjulume n'agenda n'akoleeza ekibuga n'akiteekera omuliro. Kaakati kirowoozeka nti yafunangamu akateewungu, kale nno bw'atyo n'ateekera ekibuga omuliro, era oluvannyuma nga kwemulugunya kukyakadde n'abantu bangi nga beemulugunyiza, n'alaba nga kwegamba bwe yadda nga kyoyinza okugamba nti bwe yadda mu senses ze, kaakati n'agamba nti okwewonya okuswala nina okuddira ensobi gye nkoze ngiteeke ku basomi Abakristaayo. N'agamba nti Abakristaayo be beegugunga ne bookya ekibuga, era n'alagira buli Mukristaayo yenna ayigibwe era attibwe. Bantu battibwanga, okuttibwa kwalinga kwa ngeri nnyingi. Abamu babattiranga nga babattira mu nnakanimu nga babakuŋŋaanya ne babakuŋŋaanyiza mu bisaawe, ne baleeta ensolo ng'empologoma ezimalize okulumibwa ze balumizza enjala okumala ennaku. Kaakati ne balyoka bagamba nti mmwe olw'okubanga mwetenda nti mulina Katonda ow'amaanyi, kale mulwane n'ensolo ezo, tulabe anaasinza amaanyi y'anatta munne. Kale n'abantu bangi bwe batyo ne bafa nga bataagulwa ensolo enkambwe, abalala nga battibwa. Ekyabajulizi abaffe ab'e Namugongo kyawukanako nti bo bwe baatandika okusoma, kubanga mumanyi nti yali Ssekabaka Muteesa ye yasaba abannaffe abo abaleete eddiini, kubanga yalaba nga abantu bali mu kizikiza. Naye Ssekabaka Muteesa nga amaze okuvaawo n'asikizibwa kabaka eyali omuto mu kiseera ekyo mu myaka, naye ng'ate mukulu, era bw'atyo yaliko Katikkiro, ate Katikkiro ng'amusinga ku myaka, era ng'alabikanga amuwa amagezi ag'enjawulo. Abaganda balina olugero olugamba nti kabaka tatta, omusaakiriza yatta. Era kirowoozeka
nga mwe mumanyi nti abantu bwe bakkiriza bwe balokoka wabaawo okwenenya, wabaawo okulongoosa, wabaawo okutambulira mu musana. Abaana bano abaalokoka era abaasoma ne balokoka, kubanga mu biseera biri ng'omuntu bwakkiriza Yesu Kristo alokoka, aba alokose. Kale nno bingi ebikolebwa, ebintu ebyakolebwanga n'emize egitaali mirungi, kati abaana bano ne batandika okutambulira mu musana n'okubyenenya. Kale nno abakungu bano oluusi kyabakola bubi, era ne bagamba nti abantu bano bajja kutuswaza, n'olwekyo bateeka okugibwawo. Naye era nga bwe bagamba nti oba okyawoza gwambwa ate endiga n'erinnya ennyumba, waliwo obuzibu obwaliwo mu kiseera ekyo, kubanga n'omu ku balubuga oba abayitibwa balubuga, oyo yali lubuga wa kabaka wa Ssaabasajja, naye yabuulirwa enjiri n'alokoka. Era bwe yalokoka ebyokusamira n'ebyekiganda byonna n'abyenenya n'abyejjako, kigambibwa nti ndowooza n'okubyokya n'abyokya. Ekyo nno kyaleeta obuzibu, ne bagamba nti kaakati oyo agenda kutabula obwakabaka Obuganda. As if that was not enough, mu kiseera kye kimu wayita akaseera mpawe kazira, eggulu ne ligenda likuba olubiri lwa kabaka Mwanga mwe yali asula e Lubaga. Kakati eggulu bwe likuba olubiri, kabaka n'asenguka okudda e Munyonyo. Kale nno embeera n'ebeera nga si nnungi, nga buli kimu ekijja kiyongera kuleeta buzito, naye nga buli kibaawo ekibi bakiteeka ku basomi nti abantu bano abaleese eddiini etategeerekeka be baleese obuzibu. Naye kabaka Mwanga alabika nti yali tali si mweteefuteefu kugaana na kugoba basomi, kuba yagamba naga nti obanga kitange yayita abantu bano okubuulira enjiri, ate nze siyinza kubakakkanako n'embagowa. Kale nno bwe batyo ne bagenda mu maaso, enjiri n'esomesebwa. Naye ng'ebigambo bitandise okweyongera okuzijjagala, kabaka ebirowoozo byamuyitirirako, era kabaka mu biseera by'eby'eddembe yateranga okugenda okuyigga. Abo ova Eminyonyo wali n'osomoka waliwo ekizinga kye bayita Bulingugwe, era bw'atyo kabaka yasalawo n'agamba nti kagenda awumuze ku birowoozo, kubanga mu kiseera ekyo yalina n'emmundu omu ku bazungu gye yali amutonedde, kati n'agenda nga y'emmundu gy'akozesa okuyigga. Bwe yagenda kigambibwa nti ku mulundi ogwo obutafaananga ennaku endala, newankubadde baayandaaza ne bakola batya, naye tebaasobola kufuna, kabaka teyafunayo kyonna kwegamba omuyiggo gwe yakotokera busa, n'avaayo nga talina kyakwasizza, n'akomawo ng'era obusungu bungi. Era abaakomawo mu busungu, kigambibwa nti emmundu ye n'esimattuka oba n'esowotoka n'egwa mu mazzi mu nnyanja, kati nekyongera ku busungu. Kati agenda okudda okutuuka e Munyonyo, ng'abagalagala abaasuubirwanga okumulindirira era n'okuba nga bamubugiriza, bonna baali bagenze nateete okusoma. Ekyo nno kyamutabula nga tewaliwo abamulindiridde, naye nga betugambye nti abasaakiriza bano ne batandika okusaakiriza, ne bagamba nti kakati ndowooza olaba, akati abaana balabika nga balinga abeewaggudde, era buli omu yagala kwekolera bibye, ate abaana balabika balinga abaagala n'okumaamula ku bwakabaka, kubanga kati ennaku zino batandise n'okusaba ensaba gye basaba nga bagamba mu kitaabwe kati ali mu ggulu, era n'obwakabaka bwe basaba nti obwakabaka bwe bujje, kugamba ekitegeeza obwakabaka obubwo tebakyabwetaaga. Bangi bawunuza nti abaana abo babatumya, era bwe bajja abamu mu ngeri y'okugeresa oba n'okuwanuza bagamba nti ne kabaka n'atandika okubabuuza amannya kinoomu. Naye nno nga bw'omanyi abantu bano abamanyi ebyobusirikale n'ebyobuki, abasirikale bano batera okwetuuma, oba abavubuka abali mu groups ezo beetuuma amannya. Mwawulidde omuvubuka omu ku be bakutte ababadde batigomya Kampala ababbi, beeyita bamusota, abalala bakagundi kazi mingi wati. Akati bagamba nti kati bwe babuuza, bwe baleeta abagalagala okubabuuza amannya, bwe basooka okubuuza, bwe kabaka bwe yamubuuza nti gwe erinnya lyo gwani, n'amuga nti buuza abali awo. Kwegamba ng'alinganga agamba kabaka nti tombuuza, buuza abo, naye ng'ate ekyamazima erinnya lye yalibuuza abali awo. Akati ate bwe babuuza omulala ne bamuga nti ate gwe, n'agamba nti nze mbaaga tuzinde,
akati ng'amanya gonna gali fane nabasakiza nebagamba nti owulira aseba abantu akati bali baagala kuzinda buzinzi akati yembaaga tuzinde omulala buuza abali awo ate omulala bwe bagenda okumubuuza nti bazekketta kakati ng'amanya gonna gali unique akati omusajja n'agamba nti abantu bano bali era emunyonyo oyo Musa Mukasa ye kabaka mu busungu obungi n'akasuka effumu n'amufumita naye abalala bonna ne babalagira babatwale Namugongo. Akati bw'otunuulira ekkubo erigenda Namugongo ennaku zino amakubo mwasanjala gali open naye ebiseera biri ago amakubo gonna ge tulaba tegaaliwo baali bikubokubo mwe baayitanga okugenda kubanga Namugongo yali ettambiro ekkulu erya kabaka gye battiranga abantu abaabanga basaliddwawo okuttibwa. Naye kabaka olw'okubanga baali bamumanyi nti engeri ze nga kabaka mu ngeri emu ayinza okwekyusa mu ddakiika budakiika omuntu gw'alagidde nti attibwe ng'ayinza okugamba nti gundi wange omusajja wange aluwa nga baba tebannamutta ogw'okufa agusimattuse. Ŋŋambye nti abajulizi ab'omulundi guno baali banjawulo kubanga kirabika nti ne Mwanga yennyini ekirowoozo ekitta yali takirina naye nga waliwo Katikkiro amuliko yali amuli ku bampa. Kakati kabaka kyeyava agamba nti kakati omuntu yenna bw'anaaba nga agambye nti ebyokusoma abivuddeko tajja kuttibwa era naawe ekiragiro nti newankubadde nga baba tutta eri mu ttambiro baleme kubatta kirindi naye buli muntu bamubuuze lulwe obanga yeegaana okusoma oba si weewaawo. Kale nno bwe batyo ne babatwala nga babatwala okubatta mu ttambiro which was a long journey. Era amawulire gaali bo bano Katikkiro yatumya mangu kubanga baali bamaze okupanga omupango nti abantu bano balina kufa. Kati yali atumidde mu Kaajanga nti tuleeta abafu nga bwe baayitibwanga bwe baali bamaze okusalira ogw'okufa nga babayita abafu. Akati nga ntuleeta abafu bajja akati ne babeera mu Namugongo ku ttambiro nga balinda naye balinda ekiseera kiwanvu abantu bano nga tebafa nga tebatuuka. Kirowoozeka nti be baakwasa okubatwala baasalawo babayise olugendo oluwanvu babeetoolooze nga balowooza nti kabaka ajja kukyusa ekirowoozo era ekyamazima ndowooza bwe kyali. Kakati ne babayisa enakivubo ne beetoolooza tebabatwala butereevu mu mwasanjala. Kale nno bannaffe mu Kaajanga n'abasajja be nga balinze ebbanga eriwera nga balaba be babagambye nti babaleeta tebajja. Ettambiro lyali nga Namugongo wansi eri ekigwa ky'abajulize eky'Abakristaayo naye nga abasajja abambowa ekigambo ekyo kiva mu mbowa. Abambowa abo bakozesa migwa okusiba abantu era kwe kuva erinnya ery'obumbowa. Kakati nga babowa ne basiba ne banyweza omuntu ne bamusibisa emigwa. Kakati abambowa tebasulanga wansi Namugongo eri lyali ttambiro era kyali kibira. Kati nga basula mu kiseera kino we bayita ekyali Wajjala we waali olusiisira olw'abambowa. Era ekiseera kigambibwa nti nga balinze ebbanga lye balowooza nti be babagambye babaleeta bajja nga tebabalaba basalawo bakomewo badde gye basula. Kati nga bakomawo olunyiriri lw'abafu oba lw'abajulizi ne babasinkana nga bava ekyali Wajjala olwayise ekyali Wajjala nga bagenda Namugongo. Ekyalo ekyo oludda ovudde ku ludda oluliko Kereziya ku ludda lulyo olutaliko Kereziya yalingayo omwami wa kabaka Senkoole era nga asobola okuddiramu omuntu kabaka gw'aba asalidde era nga omuntu gwe basalidde ogw'okufa bwe babanga bamutwala e Namugongo nga bafuba nnyo obutamutambuliza ku ludda olwo kubanga kasita bwe babanga babamutulugunya n'amala agwa mu ttaka ly'omwami oyo nga olwo yejjeeredde. Kale nno nga babakuumanga nnyo okulaba nti tebayita ludda olwo. Naye
ngambye Senkole yali omu ku baami naye yali mu lubiri naye omu ku bajulizi bwe baatwala gwe bayita Kalooli Luwanga kigambibwa nti nga bali mu lubiri eno yalonkoma Senkole ng'alina ensobi gye yakola ne bamujja mu lubiri ne bamutwala mu Kinankani mu Kimbowa mu Bambowa. Kaakati abajulizi bano nga bava ekyali Wajjala bakkirira balyoke bambuka okugenda e Namugongo kigambibwa nti omukulu ono Senkole n'alaba mu be baleeta nga mulimu Kalooli n'amugamba gwe baalinanga ebibonerezo ebyenjawulo naye kigambibwa nti Kalooli oyo yakubisa Senkole embooko ku lubuto n'amugamba nti okali adda kakola ki nange onsanze era kigambibwa nti yaawo we yamugiramu n'amugamba nti gwe tetujja nakutuusa mu ttambiro eri okutegeera nti nange kati nina obuyinza wano oba okola ki era awo we yamuttira abalala ne babatwala wansi e Namugongo. Kale nno kigambibwa oba kirowoozeka nti nga batuuse omukulu w'Abambowa Mukajanga yabayitamu okuddamu okumanya amannya be baleese n'ababaleese era ne bakakasa nti bonna naye kigambibwa nti mwalimu omwana nga muwulira mu luyimba oluga nti mwalimu n'omwana gwazaala naye teyali mwana we yennyini yali mwana wa muganda we n'alaba nga mulimu omwana kati ne Mukajanga n'ayagala akozesa omukisa oba obuyinza bwe okulaba nga bwe kiba kisoboka ayinza okuwonya abantu bano. Abaana bano baweebwa omukisa ogw'enjawulo nti nga bamaze okubatuusa Mukajanga yalagira babajje ku migwa era ne babajjako n'abagamba nti kaakati buli omu agenda kwetyabira enkwezi n'amwokya. Mu ngeri eyo oyinza okulowooza nga bagamba nti okoola abombye omuntu yenna yandirowoozezza nti omuntu abadde amanyi nti agenda kuttibwa ne bakuwa omukisa oyingire mu kibira ekikutte weetyabira enku tekirowoozeka nti tewandibaddewo n'omu akola ki akomawo naye bayingira mu kibira ne batyaba enku era buli omu nadda n'olusekese lw'enku. Mukajanga n'asoberwa kati kyeyava bagamba nti nga bakumaze okuma ekyoto n'agamba nti sigenda kubatta kirindi. Kabaka yalagidde buli muntu attibwe lulwe naye omala kubuuzibwa obanga weegaana eddiini obanga okyakkiriza. Kale buli mujulizi baamubuuzanga lulwe kyenvudde mbagamba nti abajulizi bano enzita yaabwe teyali ya bulijjo baamubuuzanga oba akyakkiriza obukristaayo oba abwegaana era abaana buli omu n'agenda ng'agira ki ng'agamba nti akkiriza Kristo. Mukajanga yasalawo okusembyayo omwana we oba omwana muganda we n'amugamba ebigambo n'amugamba nti bw'obanga omanyi nti nze kitaawo weegaana eddiini y'Abazungu owona okufa. Omwana n'agamba kitaawe nti kammale okwerowooza era waalingawo omuti abagenda mu museum omuti ogwo gwe balaga omwana n'atuula mu muti banne ne babengeya naye nga wayise ekiseera omwana n'abaguka ng'alina ekimubagudde n'agenda ewa kitaawe n'amugamba nti bannange bandese. Mukajanga kyamuyitirirako n'awulira nga okusuula omwana we ku muliro nga alaba nga tekikoleka yalina embuukuli mu mukono n'amukuba embuukuli mu mutwe n'afeintinga. Era kigambibwa nti mutabani wa Mukajanga ye yekka yasuulibwa ku muliro ng'amaze okufa n'abalala bonna babasulako nga balamu era ekyo kibagamba nti baabattanga bayimba olw'okubanga baateekangako omwomu bano bannaabo abaalinga basigadde eno nga bo babeera bayimba mu kugumya oli gwe basudde ku muliro era nabo okwegumya naye ng'olaba nti ekintu ekyo tekyali nti baali bokka baaliko omwoyo wa Katonda baalina ekyenjawulo ekitaali kya bulijjo era amawulire ago bwe gaasaasaana kabaka n'agamba nti this is too much kubanga mwalimu n'omu ku mugalagala gwe yayagalanga ennyo agenda okumubuuza nga naye bamaze okumutta era kabaka n'akimanya nti
Katikkiro ono alina ensobi gye yamukozesa era n'amugja ku bwakatikkiro n'alonda katikkiro omulala, era bw'atyo Mwanga n'akkiriza, kubanga oyinza okwewuunya nti eddiini ate yasobola otya okugenda mu maaso nga waaliwo ekitta abantu ekifaana bwe kityo. Oluvannyuma Kabaka yennyini yeekyusa n'alaba nga kye yakola tekyaliyo, era n'akkiriza eddiini n'eyongera okusoma, kubanga ekyamazima n'abakungu bangi mu lubiri baali bamaze okufuuka abakristaayo, era eddiini n'egenda mu maaso n'esomebwa. Kigambibwa nti ne Mukaajanga yennyini yakola statement n'agamba nti nzise abantu abawera naye abafaanana bwe bati sibattangako, era kirowoozeka nti bayinzika okuba nga abo be baali abantu be yatta omulundi ogwasembayo, era naye kigambibwa nti kirabika oluvannyuma yalokoka. Abagenda mu Busiro waliwo yeri amalaalo ga Mukaajanga bayitayo Buyonga. Bw'obanga ogenze ekikandwa mu busumba bw'ekikandwa waliwo ekyalo awo kye bayita Buyonga, ng'era erinnya Buyonga liva ku kigambo muyonga, nti oyo Mukaajanga eyali nnyini kyalo ekyo ye yaleka abajeruzi nga bonna muyonga, naye kirowoozeka nti yalokoka. Era kale nno ebyo bye bigambo ebimu ku ebyo bye tufuna kuva mu bitabo ebitali bimu. Nga bwe mumanyi ebigambo by'abajulizi, abantu bwe baba nga wabaddewo ekibaddewo buli omu emboozi aginyumya bubwe. Kale nno bangi balina versions ez'enjawulo, naye emu ku version gye tulina ku bajulizi era abafuula ab'enjawulo, ereetera abantu bangi okulamagana baga nti abantu abafaana bwe bati, kubanga abalala babattanga bayomba bavuma bakola batya, naye bano baali nga balabika nga balina ekyenjawulo ekitali kya bulijjo. Lwaki ndeese ebigambo ebyo? Kuba ekiseera kino kyabajulizi ekyokulamaga n'okugenda e Namugongo, naye nga ate era kyekiseera ekyobusatu nga twebuuza abantu embeera efaanana bw'etyo tukyayongera okugiraba mu nsi, kubanga tuyinza okuba nga tujjukira abajulizi twandibadde tugamba nti kale tujjukira bujjukiza ebyo byakoma byaggwawo. Naye ekigambo kino ekyakitta basomi nga bwe nabagambye kiri wangi mu nsi, era kakano oluusi tulaba ku WhatsApp oba ku social media nga balaga abantu abattibwa olw'okukkiriza kwabwe. Kale n'ensonga eno erabika nga ekyali wangi era tezikiranga, naye nga kino kiraga nti tuli mu nsi abantu mwe tulemeddwa okutegeera Katonda waffe, Katonda y'ani. Mu bbaluwa gye twasomye eya Yokaana ey'olubereberye essula ey'okuna olunya olw'omusanvu, Yokaana agamba bw'ati nti abaagalwa twagalanenga, kubanga okwagala kuva eri Katonda. Bw'oba otunuulira kaakano mu nsi obukyayi bungi, entalo nnyingi, era olumu ndowooza yali Yakobo yabuuza naga nti entalo n'okuyomba bivaawa mu mmwe, nga ne mu bantu abalowoozebwa nti basomi abategeera Katonda entalo nnyingi. Ekyamazima bwe tuba nga tuli baana ba Katonda tutegedde Katonda kyali, kuba Katonda Yokaana amwogerako ng'okwagala, ti Katonda kwagala. N'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda, era ne Katonda abeera mu ye. Kyavudde agamba mu lunya olwo olw'omusanvu nti abaagalwa twagalanenga, kubanga okwagala kuva eri Katonda. Ekitegeeza nti bw'oba n'obukyayi, bw'oba n'effutwa, bw'oba n'ekkonda, bw'oba n'eki effubitizi, toba mwana wa Katonda, kubanga ye Sitaani engeri ze za kutta, kubba na kuzikiriza. Kakati ebigambo bino ebyokwagala ebyo si bya Sitaani. Naye ng'ate emirundi mingi ekigambo kino kwagala tukikozesa nnyo, era abantu bangi oyinza okubawulira olinaga ndi nkwagala. Singa weebuuza emirundi emeka gy'okozeseza ekigambo ekyo, okikozesa mu bwesimbu
nkwagala bameka boogambye nti obaagala mirundi mingi bwe tuba tugatta abagole wano tubuuza ekibuuzo ekyo ne tubuuza nti ono omwagalanga omusajja oyo gwofumbira oba omukazi oyo gwowasa ono omwagalanga oli n'agamba nti naakolanga bwe ntyo naye senga okuŋŋaanya abafumbo buli omu n'omubuuza lulwe kubanga singa abantu batubuuliza wamu jjumula tuyinza okutya okuvaayo mu mazima oba mu bwesimbu naye n'ogenda omwami n'omuzza wali wabbali batambudde emyaka gyabwe 10 oba 2 oba kusingawo n'omuga nti owange mukyala waakwagadde nga bwe yalayira n'omukyala n'omubuuza bubwe n'omuga nti owange mukyala gwe omwami waakwagadde nga bwe yagamba nti ajja kwagalanga okwagala kwaffe kwakiyita mu lujja ebigambo by'okwagala makwekansaamu ne twebuzaabuza wano omuntu n'ateekako kasimayiro naye ng'ekiri munda kirala yokaana agambye nti buli atalina kwagala tamanyi katonda kubanga katonda kwagala ekitegeeza katonda bw'aba kwagala sitaani ki sitaani bukyayi n'olwekyo katonda bwe yatwagala ate okwagala kwa katonda kugenderako ebikolwa nti katonda bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'akola ki n'awaayo ekigambo ekitakolwa mutiitiizi emirundi mingi ffe wano abantu baffe twagala kuwaayo bitaatulume tuwaayo ku ebyo ebitufikiridde tuwaayo ebyo bye tuwulira nga tetukyabyetaaga tebikyatugasa ate n'abamu tebabiweerayo ddala okuva ekigambo n'ekigamba nti omugagga avunza naye katonda bwe yayagala yawaayo n'awaayo omwana w'omweka buli muntu n'amukkiriza aleme okubula gwe okwagala kwo kiki kyowaddeyo omulenzi omu yagamba omuwala n'amugamba nti nkwagala omwana amugamba nti okikakasa n'amugamba nti sikulimba kyava amugamba nti kale kolawo akatiisa bw'obanga onjagala kolawo akakola ki era yo omuwala omulala yagamba munne n'amugamba nti bw'ogendanga ew'omulenzi mukwano gwo n'omala okumulabako n'otuuka okumusiibula n'akubuuza nti wano bodaboda okutuuka ewamu etwalirawo sente mmeka n'aga nti eyo toddangayo kwegamba oli abalamaza booda okwagala kulimu okwewaayo mulimu okumalirira era bw'otunuulira ebintu abantu bye baagala osirika neweebuuza noga naye ddala luyale okwagala okwo kwa ngeri ki twagala ekkanisa yaffe twagala eggwanga lyaffe n'otunuulira omuzadde ng'akuga nti ayagala abaana be omwami n'agamba nti ayagala mukyala we oba omukyala ayagala omwami we naye ng'ebikolwa omulembe guno ogwa DNA ndowooza nti katonda bw'aba kwagala senga abantu abagambibwa nti bantu ba katonda bwe batwalibwa ku DNA okukeberebwa oba nga balimu embala ya katonda bangi bayinza obutayitawo kubanga bangi balina ekifaananyi eky'okutya katonda naye ng'ekyamazima munda kirala
katonda si kutambulira butambulizi n'abantu ba katonda. Mwana oyinza okuzaalibwa mu famire enkristaayo n'otobeera mukristaayo, oyinza okufumbira omusajja omukristaayo n'osigala nga toli mukristaayo. Abantu abasinga obungi bamanyi, tulina abantu nga bamanyi omulokole, bamanyi omukristaayo, bamanyi ekkanisa kyeteekeddwa okuba, bamanyi naye nga babimanyi bumanya. Kyanjawulo okumanya n'okubeera. Era senga okumanya kwe kwali kufuula omuntu okuba n'ekintu oba okubeera, senga abantu bangi balina ebintu bingi. Bantu bangi bamanyi gye batunda emmotoka. Era mwana oyinza okuvuga emmotoka oli n'akugamba nti emmotoka oyo yagiguze gindi ng'amanyi gye bazitunda. Naye nga ekyokumanya gye batunda emmotoka tekikuweesa mmotoka. Ekyokumanya abalokole tekikufuula mulokole. Yokaana n'agamba nti Katonda kwagala. Era tugamba nti senga oli aba akubuuziza nti Katonda y'ani oba Katonda kye ki, osobola okuddamu ekyo n'oga nti Katonda kwagala. Naye senga ate yeyongedde n'akubuuza nti okwagala kye ki, nadde embuuza abasaabisi ewedde kigamba ne babiri, they were answering interchangeably. Katonda kye ki ne bagamba kwagala. Bwe mbabuuza okwagala kye ki nti ye Katonda. Naye Pawulo atuyamba n'atuvunjisiza oba n'atunnyonnyola okwagala. Bw'osoma mu bbaluwa ye eri Abakolinso ey'olubereberye essula ye13 olunyiriri olwokuna, Pawulo annyonnyola okwagala kye ki, era ekyo yembala y'owa Katonda. N'agamba okwagala kugumiikiriza oba kugumiikiriza. N'olwekyo bw'obanga mu ggwe tolinaamu mbala ya bugumiikiriza, tolina Katonda, tolina kwagala, era ne Katonda tali mu ggwe. Ennaku zino abantu naddala wano bannayuganda balina sipiidi ey'ekiralu. Era mu luzungu oyinza okugamba nti bagwa mu kitongole ekya RRU, Rapid Response Unit. Mwera ng'omuntu akutomera ate n'akuvuma. Ndowooza abavuga emmotoka mukirabyeko. Mwera obodaboda ava eri n'akutomera n'alyoka agamba mbwaggwe. Kiki ekigenda mu maaso? Okwagala kulina ekisa. Kyova owulira nga atugaa nti Katonda wa kisa, ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala, yejjusa obutaleeta bubi. Naye ate wadde addiramu abantu 10,000 abamukyukira era bamukaabira amazima, naye tali bajja ku musango abantu abo bagaana okwenenya. Bw'otunuulira mu mbeera ze tutambuliramu, okyalaba ekisa mu bantu. Edda omuntu bwe yabanga afunye obuzibu ng'afuba kulaba nga addukira awali abantu, naye kati omuntu bamukolako obutemu n'obukaawu wakati mu bantu nga buli muntu atunula butunuzi. Mulonge kakati kyafuuka to whom it may concern. Society abantu bwe batuuka mu mbeera efaanana bwetyo omanya nti Katonda abavuddemu, kuba Katonda yagamba nakati bwe munaanvangako n'abavangako. Ebikolwa kati ebigenda mu maaso bye tulaba mu nsi yaffe bitulaga nti Katonda avudde mu bantu. Ne bakuba omuntu wakati mu nkuyanja y'abantu nga teri n'omu asobola kugamba nti banaye tudduukirire omuntu, ne bamuleka nga agudde ne batambula ne bagenda.
kyokka nga weebuuza n'abakola ebyo byennyini nga baana abaazaalibwa. Okwagala tekuba na bujja, okwagala tekwekulumbaza. Bananga abantu b'ebiro bino beekulumbaza ne bayitawo. Buli muntu waali munene, buli muntu waali mukulu. Edda twagambanga nti obukulu bukiranwa, ng'eri oyo amanya n'amanya nti wano nze ndi mukulu naye ate ndiko omukulu antwala, n'oyo omukulu n'amanya nti naye alina omukulu amutwala. Naye kakati buli muntu mukulu, ate buli muntu amanyi. Okwagala tekwegulumiza. Abantu bagulumidde ne bayitawo. Omulembe guno ogutakyamanyi. Oli agenda n'ayogera ku muntu n'olowooza nti oba akola wuwe oba yamupegama, ng'olaba omuntu ogamba gwe wandyogeddeko ng'owulira nga omussaamu ekitiibwa. Nabagambako olumu nze nali nga banteekateeka omukwawulibwa ne bantuma mu busumba bw'eyo Kikandwa, naye twali tugenze kuziika, waliwo omukristo yali afudde, omusomesa n'alwawo okujja naye yali afudde 8. Akati nga bw'omanyi abantu nga bali mu mbeera ezo nga bakuŋŋaanye banyumya ebibooziboozi, idle talk. Akati ne batandika okunyumya, bagamba bannaye luno olumbe lujja kumalawo ensi. Ayo luno olumbe lwajja. Akati oli kyavaga nange ani bwe lunaaleka mpozi bafaaza. Akati bwe yayogera nti bafaaza, waliwo omukyavaga nti bafaaza. Akati aba agenda okwogerako omukyala awulira nti faaza amuwa ekitiibwa, kyeva akuba akabonero naga ndibiikira Mariya nnyabo. Kwegamba nga yeewuunya omuntu ayinza okubeera God wakati mu lujjudde lw'abantu batandika okwasanguza n'okunyumya ebikwata ku ki? Ku faaza. Naye mumanyi nti kakati n'abalabirizi babanyumizaako munnaakali mu butale. Abantu bali mu takisi ng'omu atudde mu muto ogw'omu maaso, omulala atudde maki? Banyumya ku mulabirizi, banyumya ku ddiini, banyumya ku ki? Ng'ojjeko nga totaddeko n'amawulire. Amawulire kati bawandiika n'weebuuza abamu abawandiika oba babijja wa? Nzogera n'osiika n'ogaa nti kiki oba kye tuliko? Naye ng'eyo y'ensi gye tukola ki? Mwe tutambulira. Kubanga abantu baagadde okwegulumiza. Abaganda bajjajjaffe baalinanga ebintu engeri gye baabikwatangamu, era ng'owulira nga waliwo okukkakana n'okwekola ki? N'okwetoowaza. Pawulo n'agamba nti okwagala tekukola bitasaana. Bw'osiriikirira n'olowooza by'okoze nga bisaana, tekunoonya byako. Abantu abamu batuyingiza mu ntalo nga balina bye beenoonyeza byabwe. Tekunyiiga. Abantu abalala basibye obusungu ku mwoyo, tekusiba bubi ku mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu naye kusanyukira wamu n'amazima. Kugumiikiriza byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, kuzibiikiriza byonna. Olina by'ozibiikiriza. Ennaku zino omulembe guno tegukyazibiikiriza. Baana nga abantu beereega, babagattira mu kkanisa obasanga ku poliisi. Oli bwagira bwayasanguza tomalaako gwe oli oti naakani nze nkuyamba buyambi. N'ogamba kiki kino? Naye nga byonna bya kwagala. Njagala okubategeeza nga mmaliriza nti Abaganda balina olugero oluga nti okalya dda kakola ki? Kadda dda. Ebigambo bingi bye tukola ne tulowooza nti tuyiseewo, era simanyi obanga bwe wali okoze ekintu n'oga nti oyo mumaze awedde ate anaakola ki? Naye nabadde nsoma olugero lw'omusajja ono omugagga ne Laazaalo
yenjiri ya sabbiiti eno eddirira obusatu mu njiri ya Luka essula ya 16 okuva ku lunyolo 19 sigenda kubiddamu kubisoma kubanga bisomeddwa bulungi naye olugero luno lutulaga omusajja omugagga eyali omugagga mu budde bwe ne Laazaalo eyali omwavu lunkupe era eyeegombanga okukuta obukunkumuka obuva ku mmeeza y'omugagga. Naye ebigambo bigamba nti awo olwatuuka omwavu n'afa. Awo ewali enjawulo, bwe yafa n'asitulibwa bamalayika n'atwalibwa mu mikono gya Ibulayimu. N'omugagga n'afa, ye n'aziikibwa n'akka emagombe mu bafu. Naye kye nabadde neewuunya ku bigambo bino nti omusajja ono omugagga ng'ali mu bafu eri gy'ali, yayima eyo n'alengera Laazaalo ng'amulengera mu kifuba kya Ibulayimu. Eno ali mu kubonaabona, kyava awanjaga ne yeegayirira n'agamba Ibulayimu, kitange onsaasire, wakiri tuma Laazaalo. Ndowooza bwe yatunula mu bantu abaali beetoolodde Ibulayimu nga Laazaalo yalimu bw'ayinza okumanya, n'agamba tutuma Laazaalo, wakiri annyika olugalo olumwe, ensonda yagiyita n'asondayo olumwe mu mazzi, ajja mpozewoze olulimi naye mpulira nfa. Ekigambo Ibulayimu kye yaddamu omugagga njagala okirowoozeeko olwaleero. N'agamba omugagga, n'amugamba ssebo wange, jjukira mu biseera byo waweebwa byonna ebirungi, n'omusajja ono gw'otumya naye n'aweebwa byeyaweebwa, naye kati ye asanyusibwa gw'olumwa. N'alyoka amugamba andi moreover, kati wakati awo waliwo olukonko. Abantu abali eno bwe batasobola kusomoka kudda eyo, nammwe abali eyo mutulengera bulengezi. Muganda nga mpuliriza, oyinza okuba nga ebigambo by'okola bikusimira olukonko oba bisima olukonko, naye nga gwe tokimanyi. Olowooza nti oli mu masappe, olina amaanyi, olina obuyinza, olina ssente, olina kiki, naye ng'osima olukonko. Ekiseera kijja ebigambo bino byonna byonna bibadde bikuyinula lwe bulifuuka obujulizi ku ggwe. Omwana oyo abadde ayita kuli, omusajja oyo abadde amanyaani, oyo omukazi. Ibulayimu n'agamba omugagga nti jjukira, Katonda ayinza okuba nga akuwadde omukisa. Teri mukisa gwenkana guno okuba nga owulira bino olwaleero, ng'okyalina omukisa oguyinza okwenenya n'okwekakkanako, kubanga okwenenya kitegeeza kwekakkanako gwe kennyini, so si mulala. Ekigambo ekyo Yobu kye yalaba, n'agamba nti amaaso gange gali kutunuulira so si mulala. Waliwo ebintu bye twogera nga twekweka nga twebuzaabuza. Oli n'agamba biringanga bino ebibaluwa bye bayita bikiro kitwala omunaku. Oli ajja n'awandiika era kugamba olabira ddanga omuntu munaku. Omuntu bw'oba nga owandiise ebbaluwa naye nga tosobola kussaako mukono gwo oba munaku nnyo. Kakati abantu abawandiika ebiro bikiro kitwala omunaku, ajja amanya n'aga nti ataani anammanya. Abantu bagenze ne bakola ebintu naye ng'alowooza teri anaamumanya. Mbadde ntegeeza abasaavisi ewedde, muyinza okuba nga mwasomye ku mwami oyo. Waliwo omwami yawasa omukyala mu kwagala n'okuyitirivu,
naye omukyala bw'abeera mu maka n'alabanga ng'alowooza nti ayinza okugenda n'akola ku lusende kubanga awulira abagenda eyo mu bawarabu bakoze sente, n'agamba omwami we ndi njagala genda, omwami n'amugaana. Omukyala kye yakola neyeepangira n'afuna ebipapula n'abuuka n'agenda. Ne bw'amala okugenda okwejjako ekifaananyi nti yeewaggula n'agenda, kyeyava ayogeraganya ne bannyina n'agamba bannyina nti njagala munyambe ekintu kimu, mugende wa mukoddomi wammwe mumuteeke ku ccupa mumugambe nti mwannyinaffe ali ludda wa, mwannyinaffe wamubuza kirabika wamutta. Abako ne bajja ewa mukoddomi waabwe ne bamugamba twagala mwannyinaffe nga tetukyamulaba, mwannyinaffe ali ludda wa, naye nga bamanyi gy'ali. Musajja ne bamuteeka ku kirita, omusajja yogayoga bamututte mu kooti, bamututte poliisi bamukutte bamututte mu kooti, bamusalidde gwa suspected murder. Mawulire ago abaagasomyeko ndowooza mwagasomye. Musajja n'agenda e Luzira ne yeebakayo emyaka 8. Omukyala ali ku kyeyo akola ssente, bannyina bamanyi n'omukyala akimanyi. Naye ku mwaka ogw'omunaana omuntu omu omuzira kisa n'agenda e Luzira n'agamba omusajja nti ekyamazima nzize, naye kyenjagala okutegeeza mukazi wo gy'ali mulamu era ne bakoddomi bwe bamanyi gy'ali, ali ku kyeyo. Naye njagala nkuwa amagezi, funa looya omugambe agende aloonoole, agende bakebere mu bintu mu bitambuliro n'ebiwandiiko ebyabafuluma eggwanga n'abayingira, balabe obanga mukyala wo teyafuluma ggwanga. Naye nkwegayiridde tonzita, togambanga nti nze nakola ki. Omwami ekyamazima n'afuna balooya ne banoonyereza ne bakizuula n'omwami n'omukyala eggwanga mwakola ki, nga yakomayooko ne mu Uganda n'addayo. Omufu oyo abafu abatambula. Ndowooza mulaba obubi bw'abantu. Omusajja n'ab'ekika kye ne bakiki ne bagamba omusajja omuntu gwe twamanya obutemu yabujja wa, omukazi mwana w'abandi yakola ki, ebyo kibyo ki. Omusajja asirikirira tattanga ku muntu, omukyala yamubulako. Eyo yensi mwe tutambulira. Naye olunaku lujja nabadde ng'asiriikirira ne ŋŋamba nti abatta abajulizi bano be tugenda okujjukira enkya kati nabo baki, nabo bafu. Naye nkubamu ekifaananyi nga bo bali ku ludda luno omugagga gy'ali, balengera abajulizi ku ludda luli, bali ne Ibulayimu bali mu kwesiima bayimba beegayirira. Ekiseera kijja oyinza okuba ng'okola ebintu byonna ekifuula nnenge, olowooza nti banno bonna obabisse ebbula, obatimbye ebbula, obamatizza. Kubanga bana ng'omuntu ayinza okumatiza munno, n'akumatiza gundi nga bw'ali omubi, n'akumatiza gundi nga bw'atagira atye, n'akumatiza nga bw'ali naawe n'okijjula. N'agamba nti abo bonna nabamatiza. Naye eriyo gw'otogenda kumatiza, ye Katonda atuula mu butaliggwaawo. Katonda oyo gwe twogerako ng'okwagala. Nkusaba era nkwegayirira, bw'obanga olina engeri efaanana bw'etyo, guno omukisa gwe gwa leero, omukisa gwa leero. Enkya bw'ojja kuba leeti, era kasitama n'atandika okuyita leeti so and so, it will be too late. Otandika okwegayirira ng'omugagga, ng'oyo gwe wayungako sekishoni eno mu bulamu, buli muntu yenna n'amatira, nga wali biri mu naaka ne pulaani zonna nga bwe wazikola nga zonna ziri ku lutimbe, nga n'ettaka erikumira terikyaliwo. Si kyekiseera okwenenya n'okwekuba mu kifuba.
nokukola ebyo bye tusaanidde okukola. Ekiseera bwe kirituuka tubeere nga tetubeera mu kwejjusa, kubanga gw'osusse emmwanyi wano omusanga ku mayanja nga yakola ki, nga yawungula. Katonda atubeere tukole ebyo bye tusaanidde okukola, ebiro bwe biridda tuleme kulabika nga abejjusa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twagala okwebaza mukadde waffe eddiini obubaka bwatubuulidde. Mu kiseera kino tugenda okuwaayo ebirabo nga tuyimba oluyimba 353 mu kijja, 339 mu kikadde.
Mukama abeere nammwe. Kale mmwe abeenenyereza ddala amazima ebibi byammwe era baagalana ne bannammwe era bamaliridde okwata empisa empya nga muwulira amateeka ga Katonda n'okutambulira mu makubo ge amatukuvu kaakano n'ennaku zonna, musembere nga mukkiriza mutoole sakalamenti eno entukuvu ebasanyuse mwatulire ebibi byammwe Katonda ayinza byonna n'emyoyo emikakkamu nga mufukamidde ku maviivi gammwe n'obuwombeefu. Kale tunaddiramu wamu ddala ebigambo ebyo ebyokwatula ebibi nga tugamba nti Katonda ayinza byonna, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, omutonzi ow'ebintu byonna, asala omusango gw'abantu bonna, twatula tunakuwalira ebibi byaffe n'okwonoona kwaffe okungi bwe twakakoze obubi ennyo mu bigambo bye twakalowoozezza ne bye twakoogedde ne bye twakakoze nga tunyoma ekitiibwa eky'obwakatonda bwo. Kyetuvudde tusaanira ennyo obusungu bwo n'ekiruyi kyo. Twenenyerezza ddala, tunakuwadde nnyo olw'ebibi byaffe ebyo bwe tubijjukira emyoyo gyaffe gituluma. Obuzito bwabyo butulemye, otuddiremu, otuddiremu. Ayi Kitaffe ow'ekisa kyonna, kuba omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo, otusonyiwe byonna bye twakakoze, otuwe omukisa tukuweerezenga, tukusanyusenga mu mpisa empya kaakano n'ennaku zonna, erinnya ligulumizibwe litenderezebwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda ayinza byonna, Kitaffe omu ggulu eyasuubiza olw'ekisa kye ekingi okubasonyiwa bonna abadda gy'ali nga beenenyerezza ddala era nga bakkiriza mazima, abasaasire mmwe, abasonyiwe era abalokole mu bibi byammwe byonna, abanyweze, abawa amaanyi mu birungi byonna era abatuuse mu bulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Muwulire ebigambo eby'essanyu omulokozi waffe Kristo byagamba bonna abamukyukira amazima, timujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Era Katonda yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo, n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula n'abeere n'obulamu obutaggwaawo. Era muwulire endala Yokaana Omutukuvu bw'ayogera nti omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri Kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu, n'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe. Mukama abeere nammwe. Muyimuse emitima gyammwe, tweyanze Mukama Katonda. Kirungi kisaananye era kitugwanidde ddala okweyanza biro byonna n'ebifo byonna. Ayi Mukama Kitaffe omutukuvu, Katonda ayinza byonna ataggwaawo. Kale naffe awamu ne bamalayika abakulu, awamu ne bajjajja ne bannabbi, abatume n'abajulirwa, era n'ekibiina eky'omugulu ekitukuvu kyonna kyetuva tusuuta, tugulumiza erinnya lye ery'ekitiibwa nga tukutendereza obutamala nga tugamba nti omutukuvu, 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 Mukama Katonda ow'eggye, eggulu n'ensi bijjudde ekitiibwa kyo. Wewe ekitiibwa, ayi Mukama ali waggulu ennyo. Amiina. Ekitiibwa kyonna n'okwebaza bibeere gy'oli, ayi Katonda ayinza byonna, Kitaffe omuggulu, kubanga gwe emisaati ekitayogereka waayo omwana w'omu yekka Yesu Kristo okutwala obuzaaliranwa naffe n'okufiira ku musalaba olw'okutununula, kwe yaweerayo omulundi ogumu ssaddaaka emu, ennamba entuufu etaabulako, eyamalira ddala okutangira ebibi Yesu zonna n'okubijjawo, era n'ateekawo ekijjukizo eky'okufaako okw'omuwendo omungi ekitaliggwaawo okutuusa lw'alikomawo, era n'alagira mu njiri entukuvu okukikwatanga. Ayi Kitaffe ow'ekisa, tukwegayiridde n'obuwombeefu otuwulire, otuwe ffe bwe tunaatoola ebitonde byo bino omugaati era n'enviinyo ng'omwana omulokozi waffe Yesu Kristo nga bwe yalagira, nga tujjukira okufa kwe baamutta, tugabirwe omubiri gwe guno ogulina omukisa omungi era n'omusaayi gwe. Ekiro kiri kye baamuliramu olukwe, yaddira bw'ati omugaati, era bwe yamala okwebaza n'agumenyamu, n'agabira abayigirizwa be ng'agamba nti mutoole mulye, guno gwe mubiri gwange guweereddwayo ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo munaagulyangako okunzijukiranga nze. Era baamala okulya n'addira bw'ati ekikompe, bwe yamala okwebaza n'abagabira, n'abagaa nti munywe ennaku eno gwe musaayi gwawe gw'endagaano empya oguyise ku lwammwe ne ku lw'abantu abangi okuggyayo ebibi, mukolenga bwe mutyo bwe munaaginywangako okunjijukiranga nze. Ffe abangi tuli omubiri gumu, kubanga ffenna tugabana omugaati gumu. Emirembe gya Mukama waffe gibeerenga nammwe bulijjo. Kale katwatule essaala y'okwewombeeka, Mukama atusaanyize okusembera awali emmeeza ye. Ayi Mukama ow'ekisa, tetwaŋŋanga kusembera awali emmeeza ye eno nga twesiga obutuukirivu bwaffe, wabula okusaasira kwokunene okungi. Tetusaanira nakuŋŋaanya bukunkumuka buli wansi wa mmeeza yo, naye gwe Mukama atajjululajjulula, alina ekisa bulijjo n'ebiro byonna. Ayi Mukama omuli ekisa, tuwe omukisa tuli bwetyo omubiri gw'omwana w'omwagalwa ya Yesu Kristo, tunywe bwetyo omusaayi gwe,
embiri yaffe girina ebibi girongosebwa omubiri gwe n'obulamu bwaffe bunaazibwe n'omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi ennyo tubeere mu ye naye abeere mu ffe emirembe n'emirembe amiina. Kale omubiri era n'omusaayi bya mukama waffe yesu kristo ebyalibayo ku lulwo bikuume otuuke mulamu obutaggwaawo era bw'onootoola okulya n'okunywa jjukira nga kristo yesu yakufiirira muliire mu mutima gwo n'okukkiriza n'okwebaza. Kale abeeteeseteese musembere.
ng'omulokozi waffe Yesu Kristo bwe yatuyigiriza katusabe nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tubasonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama Kitaffe omu ggulu, ffe abaana b'abawombeefu tukusaba nnyo, kubanga gwe Kitaffe omulungi, okukkiriza n'ekisa ssaddaaka yaffe n'ey'okutendereza n'okwebaza, nga tukwegayira n'obuteefu ffe amu n'ekkanisa yonna, tusonyibwe ebibi byaffe olw'obulungi n'okufa kw'omwana we Yesu Kristo, kubanga twesiga omusaayi gwe, era tuweebwe nate ebirungi byonna ebirala ebiva mu kuttibwa kwe. Ne kaakano ayi Mukama, twewaddeyo obulamu bwaffe n'emibiri gyaffe gy'oli, bibeere mu maaso go ssaddaaka etugwanira, entukuvu, ennamu, era tukwegayira n'obuteefu ffe ffenna abaweereddwa okussa ekimu kuno okutukuvu, tujjuzibwe ekisa kyo n'emikisa gyo egiva mu ggulu, era newankubadde nga tetusaanidde olw'ebibi byaffe ebingi okuwa ssaddaaka yonna, naye tukwegayirira okkiriza okuweereza kuno okutugwanira ddala nga togera bulungi bwaffe, naye ng'otusonyiwa ebibi byaffe, kuba Yesu Kristo Mukama waffe, kuba oyo era wamu n'oyo mubumu omwoyo omutukuvu, ekitiibwa kyonna n'ettendo lyonna bibe eri ggwe, Ayi Kitaffe ayinza byonna, emirembe n'emirembe. Amiina. Era mu kiseera kino atwongera okuwaayo okusaba n'okwegayirira kwaffe, atwongera okufumiitiriza ku kifo kyaffe ng'abaana ba Katonda, era tutunuulire ebyo ebiyinza okuba nga bitufudde abatali baana, abeggonjebwa, abaana abawulize, era abaana abakola ebyo Katonda by'ayagala, kubanga tumanyi nti Katonda bwe yatuweereza omwana w'omu yekka Yesu Kristo, yali tayagala tubule, ng'ayagala tutambulire mu oyo omwana ekkubo n'amazima n'obulamu, nga tutambulira mu ebyo eby'amazima, era nga tunywerera mu ebyo era mu kkubo eggolokofu. Kale Mukama Katonda ow'ekisa, kubanga tumanyi ng'abaana bo nga tukyamanyi okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, era emirundi mingi gye tugoberera gye tulekerera ebitugwanira okukola ne tukola ebitasaanidde kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Kyetuva tukwegayirira ayi Mukama, otuddiremu ffe abanako abalina ebibi, era Mukama otuzze ababoneredde nga bwe wasuubiza, kubanga tumanyi nga ssaddaaka za Katonda emmeeme emenyese, era omutima ogumenyese era ogubonerere Mukama Katonda toli gugaya. Era ayi Katonda ow'ekisa, kyetuva twongera okuwaayo n'eggwanga lyaffe, wali tuwanga amakulu ng'obusika bwaffe, naye Mukama olw'okuva ku biragiro byo era n'okunyoomola ekigambo kyo, Mukama tuleese engeri nnyingi ezireetedde eggwanga lyaffe okuvumaganibwa, nga mujjudde effubitizi, enge, ekko, ettemu, obukyayi, era tulaba obusiiwuufu bw'empisa, obukafiiri, era ne tulaba obugwagwa, obuseegu n'obwenzi obukudde ejjembe. Era ayi Katonda Kitaffe, tulaba n'engeri endala nnyingi ezireetedde abantu bo okufaanana nga abaana ba Setaani. Naye tukwegayirira ayi Katonda w'ekisa, oluŋŋamye abo b'olonze okutukulembera mu ggwanga lino, era obabeere bakozese obuyinza bwe wabakwasa olw'okuleeta emirembe n'okumalawo okutya olw'obulungi bw'eggwanga ate era n'obulungi bw'ekkanisa y'entukuvu. Era tumuwaayo Ssaabasajja Kabaka wamu ne maama n'abagereka, era tuwaayo olulyo olulangira, era tuwaayo Namasole, tuwaayo Banaalinnya n'Abambejja ne bonna, era ne Balubuga, era twagala okuwaayo n'olukiiko lwa Buganda, ate era nga tuwaayo ne Katikkiro owa Buganda. Gwe Kabaka w'abakabaka era Omukama w'abakama, tunuulira n'ekisa kyo n'eriso ly'essaasizi omuddu wo Ssaabasajja, era mu byonna Mukama Katonda waffe omugololereko omukono gwo ogw'ekisa, osoomoze byonna ebimusoomoza, era Mukama Katonda waffe okube kuba wetali, era Katonda w'ekisa omuyisa awatayitika, era ayongere okukulembera abantu bo b'otadde mu mukono gwe n'obwesigwa n'obwegendereza. Era abo bonna Mukama abakolera wamu naye beeyongere okukola ebyo ebiweesa erinnya ly'ekitiibwa era ebigulumizisa okwagala kwo. Era Katonda waffe twongera okuwaayo ekkanisa, wagigula na musaayi, era tulaba n'okujjukira bantu bangi abawaayo obulamu bwabwe n'abalala battibwa
mukama mu ngeri ey'ekyonoonero naye nga tebeegaanyi erinnya lyo. Katonda ow'ekisa, tunuulira Ssaabalabirizi era otunuulire n'abalabizi bonna ab'ekkanisa eya Uganda, naddala omulabizi waffe obulabizi buno obw'ennamirembe, ate era n'abaweereza bonna b'oyise n'abo abatuumiddwa erinnya lyo olw'okuyitibwa abakristaayo. Mukama, tuleme kulaba kifaananyi kya kungulu, naye Mukama omwoyo w'omunda atalabika yeyongere okunywezebwa mu ffe nga tukola by'osiima by'oyagala ggwe, era nga tunywerera ku kkubo lye watukubira ku musaalaba, era ku nkomerero tulyoke tulabike ng'abasiimibwa mu maaso go nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Era katusabire abantu ab'engeri zonna abalala nga basibiddwa mu makomera nga basibiddwa bwemage, era katusabire abazaana bo abali embuto n'abo abalumwa okuzaala, era katusabire abatambula ku lukalu abali mu buziba bw'ennyanja ne mu bwengula mu bbanga, era ayi Katonda ow'ekisa katuweeyo abakola emirimu egy'enjawulo omuli abasuubuzi, abasomesa, abasawo n'abalala, era katuweeyo abakuuma ddembe Mukama abatambula ekiro n'emisana olw'okulaba nga bakuuma obutebenkevu, era katuweeyo n'abantu abalala bangi Katonda ow'ekisa b'oyise okukola emirimu gyo, abalala nga basawo bali mu malwaliro, abantu nga bakaaba nga basinda, ayi Mukama nga bayita mu mbeera ezifaana bwe zityo olw'okwongera okulaba nga bataasa obulamu. Tubawaddeyo n'abalwadde bonna tubatadde mu mikono gyo, era tuwaayo abafiiriddwa Mukama obakubagize era obasangule amaziga n'okubasiba ekimyu eky'obutuukirivu. Era naffe ffenna Mukama tuwaddeyo gy'oli ng'abaana bo, otulungamye mu kkubo erituusa mu bulokozi obutaggwaawo, bulamu buno obw'okufa obujjudde okukyusakyusa okungi, tuddukire nga gy'oli gwekeeteeseteese okutubeeranga lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kyenva mbayimusa eri ekisa ekingi ekya Katonda n'okukuuma kwe, Katonda oyo nannyini kusaasira era akabaka ow'emirembe, oyo eyakomyawo okuva mu bafu essuubi ly'abantu bonna bwe yazuukiza omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Kale emirembe gye giyitira okutegeera kwonna, gikuume emitima gyaffe n'amagezi gaffe, biremenga okuva mu kumanya n'okwagala Katonda n'omwana w'omuyekka Yesu Kristo, era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'omwana omwoyo omutukuvu gubeere ku ffe ffenna, gutukuume, gutulabirire, era gubeere ne ku baganda baffe ne bannyinaffe abali ebweru w'eggwanga, guleme okubavaako naffe ffenna leero ne bulijjo n'emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama abeere nammwe. Tubajjukiza nti obupapula obwo bwe mututte obw'okulonderako omusumba omubeezi Reverandi Luvumu agenda kujja kuyimirirawo okulaba nti obupapula obwo bwonna mubukomyawo gy'ali, ate bulyoke busobole okubalibwa n'okuvaamu ekyo kye tulaba nga kivuddemu. Mukama abakuume.